tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Wetwakomye wetugenda okutandikira nyongera okwaniriza ng'omulabi wa Lugonvu's Show nenkobaza okubanga otwegasseko abali wano n'abali wabweru mwenna mbalamusaako program ya Lugonvu's Show. Tulina bannaffe abalwengo Geno Hardware abakutuusaako program eno. Bano balina ebizimbisibwa eby'omulembe okuviira ddala ng'ennyumba etandika paka ng'ennyumba ewedde. Ojja kwekwata abalwengo Geno Hardware, ojja basanga Katende Namutamala oweterawo mu katawuni k'e Katende ku ludda Nakawuka kilomita 3 zokka. Ojja okubasanga mu maka gaabwe. Gwe wenna ayagala okugula ebizimbisibwa oyinza okuba ng'ogamba nti nze sirina ssente zaawamu naye njagala kuggulawo akawunti ntetekengayo akasente kange mpola mpola. Bwe kanaawera bampe material nsobole okuba nga nzimba, ojja kubeekwata bajja kuba nga bakuyamba enkola ey'obweri ey'okuba ng'oggulawo akawunti n'ojjayo ebintu byo nga biweze n'ogenda bugenzi kuba nga ozimba. Be balwengo Geno Hardware. Tugamba nti mu kaseera kano tulina estate eyampambire Mpigi Town Council kilomita tewera okuva ku Collins. Tutandika n'obukadde 7 ezo futi 5 ku 5 bannaffe abatandika obulamu. Tulina plot ez'obukadde 14 futi 5 ku 10, bukadde 7 futi 5 ku 5, obukadde 14 futi 5 ku 10 mu kifo ekiteeketeeka obulungi. Amasannyalaze weegali, amakubo tegeetaaga kwogerera, buli kye weetaaga ojja kuba ng'okifuna. Ate estate eyo eri mpambire. Tulina ne estate y'Emaya futi 5 ku 10 ya bukadde 40. Ettaka lyaffe lya private Maryland. Ebyapa bya private Maryland si lya liizi, si lya kibanja. Tetulina kibanja. Ow'obukadde 14 empambire afuna ekyapa, ate ow'obukadde 7 oba oguze mu ttaka naye olw'okuba nti mu Uganda tosobola kufuna kyapa ku futi 5 ku 5, n'olwekyo ogula mu ttaka naye nga tosobola kufuna kyapa, naye nga 14 ofunirako ekyapa. Wabula n'ow'obukadde 7 obeera n'obwannannyini obwenkomeredde kubanga akuguzizza ate yalina ekyapa ekyo. N'olwekyo kugamba nti weekwate mpola mpola olabike nga nawe ova mu bupangisa. Mu kaseera kano guno omwezi tugutwale nti gwo mwezi gumukyusa bulamu. Ogenda okusibula omwezi ogw'omusanvu ng'olina kyolagawo nti kino nkikoze mu mwezi guno ogw'omusanvu. Fuuka landlord ku ssente entono. Ow'obukadde 7 osobola okutandika n'obukadde 5 balance n'omusasula mpola, ate ow'obukadde 14 osobola okutandika n'obukadde 10 ka balance n'okasasula mpola mpola. Essimu kweri ku screen eya 0753 98 5 6 37 0753 98 5 6. N'olwekyo fuuka landlord ku ssente entono. Olunaku olwaliro tutuuse ku kinyusi. Eggulo twabyogedde bye twayogedde nga tuli n'omukulu Mukasa Mike Ninda, speaker wa yona munansi w'eggwanga erya America. Mutuuze obeera munansi oba oba mutuuze? Si munansi, mutuuze wa ggwanga erya America naye nga nzaalwa ye Uganda n'Oluganda alumanyi. Nzaalwa ya wano Bbira ku Mityana Road ate nga nzaalwa ye Busubi Kyamagana, ndowooza webigattira byonna bigendera wamu. Bwe tukyatambula twagenza okuwunzika nga tutegedde amaanyi ga yona n'obwetaavu bw'eri yona singa oyagala okugenda mu America oba Canada. Kyokka tutuse ku ssaawa ey'ensonga bwe twetaaga okwebuuliza nti nfuna ntya visa, neeteekateeka ntya newankubadde nga invitation letter ya yona agifunye, neeteekateeka ntya nga ngenda ku American Embassy, neeteekateeka ntya nga ngenda okujjuza form enzikiriza okufuna visa ya America. Sooka obuuze Munnayuganda, tutandikirawo n'ebibuuzo byange ku lwa Bannayuganda. Basawo ne bannyabo abatulaba olunaku lwaleero ku Lugonvu's Show, tubaniriza nnyo. Amannya agange era nze Saalongo Mike Mukasa Ninda, nga nsibuka wanga ntuula mu ssaza ya Ssaabasajja Kabaka ery'e Texas mu kibuga Houston. Mwebale nnyo. Webale nnyo.
sigenda kukulonzalonza njagala visa ya America. Yagala genda mu Yuna. Oba Yuna zingenda mu America naye invitation ya Yuna watubulidde bwe tugifuna mu kitundu kyaffe ekyasoose. Kakati njagala genda mu America. Genda ku embassy, genda online. Online Application. Online ya embassy. Ya America. Yes. Okay. Omufinga application bagenda kubulira ebiddako n'olina okusasulira sente zaabwe za embassy. Visa. Visa ya sente mmeka? Visa katereka eri mu dola nga 195 oba nga dola 2 ndowooza. Teweza kakadde. Teweza kakadde. Era ensonga eyo gyogereko nkulu kubanga bw'obanga oyagala visa. Form gy'ofiiringa. Amu oyinza okufuna obuzibu okufiiringa form eyo nga wandeetaaza omuntu akuyambe. Sisuubira nti kyampisa omuntu okujja okuyamba okufiiringira form ya visa n'akusaba ssente ate zisinga value ya visa oba cost za visa. Ebanji nga nti okujjuliza visa mpa obukadde bubiri. Yeah. Kubanga tekikola makulu. Visa ya mitwalo 8. Visa ya mitwalo 8 oba 7. Nsanvu reference. Lwaki ate onsaba obukadde bubiri? For what? N'olwekyo bannayuganda tubeere babuufu. Fomu ya visa bw'obanga olaba nti ekuzibuwalidde funayo muganda wo gw'omanyi asomyeko kubanga fomu mwana wa senior 4 wana Uganda nowa S6 asobola okujjuza fomu eyo bulungi. Teriimu bukwakulizo buli awo? Teriimu nnyo bukwakulizo. Bw'oba totegedde osobola okwebuuzaako. Naye kyandibadde kyampisa omuntu okusaba obukadde bubiri akujjuliza fomu. Ekyamaanyi kyalina luzungu lwalina okuyamba. Singa oŋŋamba tinjagala ompa obukadde bubiri nga ngenda kutendeka oba kubuuza ebibuuzo okuyita viewing maybe waliwo ebiwandiiko by'otalina byengenda okufunira awo nsobola okuwa obukadde obubiri. Naye obanga ogenda kunnyamba kunzijuliza visa teri nsonga lwaki munno omusawo wa ssente bwezo. Zandibadde nga mmeka? Wani musaba emitwalo 5. Ekinene? Okujjuza visa sente z'ogambye eza visa nsasula ddi? Ozisasula olumala okufilling up application bakugamba nti your application has been received. Ojjulizira online no submitting. Embassy nekweza application has been received. Now go to another step. Genda kudala eridako eryokusasula. Nibakuweereza receipt gy'olina okukola ki okusasulirako na banka ki gy'olina okukola ki okusasulirako. Babikuweerezera mu form email. Okay. Bamala obbikuwa then ng'ogenda ng'osasula ssente mu banka eyo. Bw'olumala okusasula ng'obawayo at least ndowooza ennaku nga 2 essaawa 28 oba essaawa 24 nga bakugamba nti kakati genda maaso scheduling appointment. Schedule the appointment yogenda buterevu ku embassy. Omaze okusasula kati step eddako ya ku scheduling appointment. Nze scheduling nti nja kubeera free na kubeera uti? Yeah, bakuwa kalenda. Okay. Ne bakulaga spots ziri open. Kati ziri open zokola ki? Zolondako. Nti kuno nyinako omukolo sijja kubaawo kantwale luno. Bw'oluteekamu ne bakuweza notification, okay, your application, your date has been confirmed. Kade ne weteekateeka paka luno okola ki? Olwo ngenda nsambya. Ngenda nsambya. Emusambya emmoroka ziyingirawo. Bigere. Ate ekirala kyotamanyi. Wali security wantu awo. Kugamba mutagenda nkoko America nayagendako ku embassy. Olinnya ku embassy. Oba otuusa America. Omanyi obukwakulizo buli America. Okimanyi nti ne toilet zaamu siza zimu zino zimulina wano Uganda era byonna biva America. Linda, nsobola okugenda nga ngenza ku appointment ne mbaga njagala kwetawuluzaako. Maama nandi kikoze ne mpulira ku toilet zayo bwe ziba. Nkugambye bw'otuuka bw'olinnya bw'oti mu embassy eya America. Technically bikyuka. Egundi ya America. Mateeka Biden yakuvuga. Era bw'oyingira oba oli Uganda ne embassy recognized kati obeera nga ali amu. Museveni abatakyafuga. Abatakyafuga tolowooza nnyo. Wali Biden yafuga. Kasitantuka bwe kiri kasitantuka ku American Embassy ne njiyingira
Era okimanyi kati kino ze bakiŋŋamba nti kasita oyingira American Embassy poliisi ya Uganda tekugyayo. Singa embassy ibega tetumuta. Olwani abakufuga si Biden? Biden si abakufuga. Kasita ogiyingira oti ne baleeta mamba ne baleeta mukulu muhoozi nga yadumidde tagiyingira. Ne muhoozi tayingizayo emmotoka ye. Inamu ekintu kyonna okumanya kino kyo tuyita ba VIPs. Okay. Kati wabeerawo enkizo nga VIP nga ze n'omuwa enkizo n'akola ki? Kyembuuza nabo babaaza. Toli gwe bataaza. Ne president? Yes. Wali oli mu America? Toli gwe bataaza. N'obusajja nga butujooga nnyo obwo. Nedda. Security buli nsi erina protocols. Oh yes. Buli nsi erina protocols. Toleeta kajanja konti mu Uganda. Bw'owulira ng'okoyo okwaza fuluma. Naffe Uganda twalinamu situation ya Gaddafi lwe yajja wano nga basirikale be tebaagala kukola kubaaza ne tugaana kwamuze Uganda naye baŋŋamba mbu baabasinza amaanyi ebyo byambu mbu abasajja ba Gaddafi bwe bajjanga wano sebo eggwanga eri bali kukyazizza olina okugondera amateeka tuddeyo twakomyewa nsikiza appointment yanga 13 omwezi ogw'omunaana 2022 lwengendo genda ku American Embassy bangambye saa 7 ez'emisana kwolwo making sure nti buli kyolina okyerekereza ate tugenda tutuuka saa 7 tuuka saa 6 really yes ye interview esooka it's recommended olina appointment ya saa 7 tuuka 6 ntuuseewo 6 wendi waliwo ebiggwa osayinize mu kitabo nti appointment yange esaawa meka 7 bakusayinize basonoga jangu yingira munda tujja kuyita ng'oliwa tagola ati gye saa 7 okupapaawo oli omusajja akulinze 7 naawe otuuse 7 kuguno omulembe omutebi oba ogudde ntuuse mpandise mu kitabo bantadde wentuula bajja kumpita amalanga bakuyita Mr. Sentongo Frederick Lukonvu olagawa aba manji olaga naye agala alabe oba osobola okwogera nejogenda ani ajja okumbuuza anyone ku kadirisa abeerawo interviewer bayita consular kati oyo consular yaba akiikirira America ku ssaawa eyo okubuuza nti waayo oyagala okujja mu America atali ambassador wabula consular ambassador akiikira eggwanga ng'eri America wano mu Uganda naye consulate yateekeddwawo consular okubuuza ebibuuzo ku lwa America olagawa bakubuuza olagawa eggwanga alina ebibuuzo bingi byakubuuza ekyokuwadde nga exam naye ayagala lusalabe communication ye oli otya opakuka yeye gwe ddala azze lindako basobola n'okubuuza nti ng'atunudde naga Mukasa Mike Ninda n'alaba nga tewenyenaga tubanga amanya mapaatiiki n'akubuuzawo ebibuuzo bye byayagala okubuuza ebibuuzo wano waawe tugwira biki bye twandibadde twegendereza ennyo nga tutuuse ku American Embassy nga batubuuza ebibuuzo nga tunatuukagenda ku American Embassy fomu gy'ofiiringa nkulu nnyo editamininga okuwa visa oba okukuma visa wali bye bambuliza eri biditamininga kitono biri ku fomu bye wajjuzza mu fomu bwe mbikubuuza okyabijjukira era bye wajjuzza bye bituufu byebyo kakati wabijjuzza olina obukakafu olibibaakinga oŋŋamba wasomera Makerere agwadwetera oze n'ebbaluwa ye Makerere weeteeketeeke oŋŋamba ndi musajja mufumbo ozeeko n'ebbaluwa eraga nti oli mufumbo obufumbo bwaffe tobumanyi obwe Uganda naawe anti akati ekyogedde bulungi bwammwe mumumanyi kakubye eddirisa mukyala wange embadde America agala genda mu America fe tulina amateeka agaffe nga bw'oyogedde kati ye consulate yakusuubira nti otegeera gy'ogenda n'amateeka awo kati oluusi tebagenda bikugamba ebyo naye kyanda ekirungi buli kyoteeka ku fomu beera nakyo ogamba oli mwami mufumu olinayo ku bifaananyi by'omukyala n'abaana tulabeku nti bibino mbirese
Kadaali awo bisobolo byo mujala mupangisa kigawuni awo. It's okay as long as you collect as long as obina. I'm sorry I did not come with my car my marriage certificate but I have some photos. Abantu bagenda za album so. Tugende mali. Abasajja nga betugikira America. Otugamba okola ku Lugonvu show. Property consultant. Oyina formula grant company registered. Okay. The bank statement. Is a company? Is a company. Birungi ezo nabazita backup documents and evidence. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Bannayuganda mbaniriza eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona. Eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weeri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weeriri estate eno weeri wabigere okujjako ng'oli wakyejjo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council. Estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze kinnyana mpindi. We wantu wogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti we wantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo naddayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion, aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5 ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 ka balance ak'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwe obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 ka balance akasigadde n'okasasula mpola mpola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne banyinaza baga nti ekituufu mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda najja n'atwala ettaka lino n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru, osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 07 53 98 5639 0753 98 5639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise Operation Nkoyo Okunkonkona. Asigala talama kuguno omulundi bugala nti neeno yannemye gano masavu gennyini kuno si kutta kulonda. N'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika, ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika, ne bw'ogamba nti mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata plot zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga. Waliwo omusajja atero kikoza. N'olwekyo essimu yeeyo eya 0753 98 5639 jangu ofunira poloti Mpambire Mpigi Town Council. Okuva ku kuba okutuuka ettaka weriri otambuzaawo bigere, okuva ku Collins otambuzaawo bigere, okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala
okuvuga okuba ng'otuuse. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya. Mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda. Poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja, ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20. Buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Olw'ensonga tuli mu tawuni kanso batwetaaga ne bwaba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango, ne bwaba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango. Ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda, n'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina. Mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke, amakubo mateeketeeke, amasannyalaze weegali mu kitundu. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. Ogenda mu America, ogenda mu conversion ya nnaku 3, okola ku lugonvizisho, tugenza okulaba osasula emitwalo 5, eya tiketi yokka ya bukadde 7, wooteri ya bukadde 5, sente ogenda zijjawa. Anti kati awo waliwo agambira nti naye ono tasaanira, talina bisaanizo. Yabakuwa ebbaluwa, you are lacking strong family ties. Strong family ties. Family ties ziba mu social economical. Akagamba ako bakwogera nnyo nti lacking strong family ties. Abasinga ntulowooza nti tetuyina banene. Banoonya ebintu ebikukwata wano nga wanoogamba nti nze gwanga sente njiyitaalisayo njagala gende obugenzi. Okay. Omufumbo kimu ayina advantage nnene. Omufumbo muzadde ayina advantage nnene. I'm a parent of 3 kids. I'm a father. I'm a husband. Mukyala wange ali wano. Yobikola. N'olwekyo mu America mwe temulowooza nti njagalayo ennyo. Ekikulu kya byonna nina omulimu wano omulungi. Ogunsasula obulungi. Ndi Makerere ndi mu kusoma nze, bazadde bange baagadde ngendeko mu UNA. Wena ebbaluwa y'e Makerere eraga nti osoma. Eraga nti osoma naye gye baakuwadde nti ono muyizi waffe agenda for holiday yatutegeezezzaako mu buyambi bwonna bumuwa tujja kuwaniriza. Era mutubuuzeeko in case mwagala okutubuuzaako ku nsonga ezimukwatako. Ebbaluwa wange y'e Makerere eba nnungi okufuna. Oŋŋamba nti okola ku Lugonvu show oba property consultant whatsoever. Lugonvu yakuwadde ebbaluwa ekakasa bana ngono omukozi waffe era tumanyi tumugamba agende mu UNA, agenda kwogera ku by'ettaka, agenda kusensitizinga bannayuganda baleme okubbibwa. Era tumwetaaga okukomawo n'amagezi amalala. Mwami Lugonvu akulira ekitongole stamp ng'akuba kuliko ne stamp n'essimu ye in case of anything. Era nga nabo bagenda bateekamu Lugonvu show balabe yani nannyiniyo nti ono essimu eno gyatadde ku bbaluwa yeri nti tewaayo gweno kuba ku ssimu eyo ani agikutte ani agenda ogikwata nti mwami Lugonvu ono muwebuzi. Wow. Nsobe ekize tukola nga tusaba visa nezituleetera okumibwa visa. Tetusoma foomu bulungi, tujjuza bubi foomu, providing information, evidence gye twogeddeko to back up your visa application. Kyandere kirungi, kyandere kya mpisa, kyandere kya kirungi nnyo nti kyotadde ku form oyina supporting document. Nkolera BBS, nkolera Lugonvu ebbaluwa ziriwa. Mukama wange yampandikidde ebbaluwa. Ndi muyizi nsoma Kyambogo, nina ebbaluwa okuva e Kyambogo. Lwaki ebyo byonna babitunuulira nnyo? Babyetaaga kugundi eyo twagambye twasosenga nombuuza biki bye beetaaga bimu ku bye beetaaga. Kakati ffe tulowooza tebabyetaaga kubanga ffe tulina endowooza eyaffe nti bya bulijjo. No, buli gundi gy'ogenda waliyo ebyetaago byayo. Baŋŋamba nti bw'ogenda ku American Embassy toyina nnyo okulaga kindness eyo, kulaga nti weetaaga nnyo America kuvunnama bannange mu nnyamba osiite n'ebigere. Ekyo kikyamu. Eyo ndowooza y'abantu omuntu alina experience ye. Ebyo byonna osobola okubiraga nti si beetaaga ng'obalaza ebiwandiiko eby'amaanyi. Ne bank statement eriko obukadde $10,000, $15,000. Transactions zo z'okola. Kati mulowooza mu America mugenda kumpa sente mmekamu? Olesa bank statement ya Equity ya Absa oziba kubidde ku meeza. Amagezi gempa abantu.
ogenda ku embassy sooka weeteeke ku side yali agenda okubuuza ebibuuzo kati gwe obuuza ebibuuzo gye baleko amanya gogwana kyentegeeza nti gwe weebuuza ebibuuzo oli byeyandikubuuziza kirungi nnyo nti oke bona singa mbuuza ekibuuzo kino nina ansa yakyo naye obanga totuuse ku level okyali visa America egaba ya bbanga ki omu kisinziira gye bamuwadde naye average bakuwa emyaka emeka n'agenda muyona bakuwa emyaka 2 egya visa naye bw'otuuka mu America ng'oyingira tandisa okuyita mu customs bakuwa emyezi eminene egyo giba 6 egyaki egya visa ate okubeera mu ggwanga ekyo ndako visa nyina ya myaka 2 visa twawule visa n'okuyingira eggwanga kyakugamba visa ekuyamba kujja Uganda oyingire wali naye okuva okuyingira mu ggwanga oli amateeka gaalyo tukugeredde ebbanga kiri ogenda okubeeramu oli gw'osanga ku custom waddembe okugamba nti nkuwadde emyezi 3 eggwanga lyange asinziira ku ki yaba akyazeewo just tuba nkukonedde nkuwadde emyezi 6 kati olina okufuluma ng'egyo emyezi 6 teginnakola ki ate visa yange ekyaliko visa tukugambye ekutwala butwazi n'okukuza naye tekuwa kugamba kuyingira singa myezi 6 giggwako nze nkyalimu what next kati then visa efudde kitegeeza obakuwa visa y'emyaka 2 ojja kgenda mu America nga bw'okomawo kitegeeza olina eddembe okwetayiza mu America mu myaka 2 naye okubeera mu ggwanga eri America tukugereddeko myezi 6 oli yakugerera ng'oyingira ku airport kakati kitegeeza nti bwe nfuna visa ya myaka 2 nenyingira America kineetaagisa emyezi 6 nga gigenda okuggwako okukomawo ke Uganda okufuluma America tukalasa okufulumako ku America oba n'ogenda Uganda oba wanaye ng'ofuluma nsobola okugenda e Canada kwa Canada ejja kubanga olina visa tetogirina eya Canada kwayo nayo gifunira eno kati ndabisobola ensi ezirinaanya America ezali nzibu nnyo nga Mexico n'ogenda onoga nti mubayaga abayaga bakibakwata naye ng'ensi gyeri etambula Mexico nsobola okugira n'enzirukako e Mexico omunnauganda ali e Mexico bannayuganda waliwo abali tulinayo basirunjogi balutaakome basemambo Uganda ali Mexico kubanga era batunda njaga tebatunda njaga bayagala okuyingira America bagamba oba America eganye katugende wano ku nsalo wano bakolawo mirimu ki tebalina kye bakola baswamye bamanyi okwewaayo ku booda nti ffe tuli banoonyi babuki babubudamu nebakwata America custom nebakwata nebateeka mu shelter tekuba tebakuba bantu bulimu lwakitakole bakukosesinga either bakudeporting ansiina gisimanyi gyenva kati then ng'ofuna lawyer kati bannayuganda abamu bakwana baffe lawyer basinga okugenda okuyamba okubawozesa ku ki okubeeyimirira mu makooti abayiseewo n'ayitawo akakungu tabyo kakanye enyonyi nemukola ki nemunza naye bali awo baguumise kale kitegeeza nti bw'obala emyezi 6 gye bakoneddemu nga giweddeko fulumako oyingireko e Mexico ne bwe luba lunaku lumu okomewo oyo aba mupya naye nze ate ekyo sandi kiwagidde nnyo nani agadde ofulume okomewo ke Uganda nekyetubuuseemu awo bw'oba ogendedde mu yuna ngakuyise kirungi singa mukulu Kateriga yakwandikidde invitation eri mu America n'osussa emyezi 6 ekyo visa yo neggwako oba n'osigala mu America mwami Kateriga eno mu system ku American Embassy Uganda tagenda kusobola kuyita muntu n'alenda ne bwana bamuyisa tebajja muwaaki kubanga balaga yawa mwami Ssentongo invitation teyadda ne bamuwa n'atadda kati nkoze eki fuluma okomawo e Uganda mu system kirage nti wakola ki wadda kati lw'okomawo luki kyembuuza mu system bwe kiraga nti nakomawo e Uganda olw'enkomawo tebanneetaagisa gwe ngendo sinkana osobola okuyiiya ngeri gy'ogenda okugenda kati awo oba ogenda mu yuna babeerawo ekitegeeza nti bwe mmala okufuna visa ya myaka 2 ne mmalayo emyezi gyange 3 nenkomawo oba mwezi gumu oba nnaku nenkomawo ke Uganda tekineetaagisa kudda ku American Embassy nkufuna bufunyi air ticket
naye bw'otuuka ku embassy basobola okubuuza ati sorry bw'otuuka ku customs kyokimye eki mu America nti alina kinzinze mu conference yino oida olina visa okola ki akati naawe waliwo kalumanywera Bannayuganda bangi abamu bakola ensobi era bangi tebasobola kati kuyingira America sijja boogera amannya amu nga bayimbi ngaabo yafuna visa n'akomawo enayagala okudda mu conference endala convention endala batuuka kwemba ku custom yamubuuza okimye eki nti anti ngenda kuyimba mu conference mu convention ate ogenda kuyimba naye tolina work permit kubanga okuyimba oba ogenda mulimu bamutika n'omukomyawo yeefuula nti kyenkugambye tulina okumanya okugondera amateeka gano tulina okubeera n'abajja bino bitubuuza simanya I'm a musician I'm a superstar in Uganda I'm a musician superstar in Uganda later work permit yo n'ebya musician bajje baffe tebabeerya nti muli ba celebrity bavuka bakakyere ebiri eno banga mubasuza mu ddiiro ebiri eno byaterera eno baserebu nomubamanyi eri tebaliyo neno tebakyabamanyi naye nfunye visa otuwabudde bulungi nti at least bw'ofuna visa tuukako mu America ne bw'obanga ogeze mu convention yanaku 3 komawo nekirala era kitubeesawo nga yuna bakiyuna weeri yuna nti abakulembeze ba yuna baba abantu abali mu yuna bakuwa ku magezi munnange kola buuti neki babaluddeyo ddayo okole ABC and D then maybe okole ki okomewo ensonga nti lwaki yuna wejjiramu ne bakuyamba kwage kitubeezaawo kuyamba baki bana Uganda kyangu okufuna work permit ya America kyangu kizibu kisinziira ani g'otuukiddeko akuwa amagezi kyenkugambye kubanga omuntu g'otuukiddeko abadde mu system omulungi ayagaliza ojja kwanguwa bw'abanga tayagaliza kiyinza okubeera ekizibu ate ng'ovudde ku work permit obutuuze anti omala work permit then ofuna green card bw'ofuna work permit ofuna green card bw'omala bubakuwa work permit biseera ebisinga kisinza visa ki application ki gy'olina then ofuna green card yakukkiriza okutambula nga bw'okomawo naye toba ate munansi wa America toba munansi nejja soba mutuuze naye si munansi then ofuluma nga bw'okomawo naye ofuuka citizen then ofuna passport lindako green card ekufuula mutuuze naye tofuna passport osigaza passport ya Uganda ndiro enfuna passport ya America ofuusa omutuuze a citizen emyezi myaka 6 ng'obadde oli ku green card n'osaba obutuuze myaka 6 oli ku green card ne green card yenyanga okufuna nga maze okufuna permit yes nekisinziira still application yeeriita kikyosaba obanga asylum muyinza okulwawo asylum linda ko ndaba ebintu bingi era tugenda kuwunzikira wano ndaba abantu bangi nga babaza okgenda mu America n'obalaba nga beekukuutiriza ku bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya neyeekubya ebifaananyi era Honorable Kyagulanyi bangi be yafulumya mu kumanya ne mu butamanya neyeekubya ebifaananyi mu struggle tagwamu mu strike ogenda ogira oti nti nkwatayo ekifaananyi nga n'omukulu struggle abantu abo babaza ki asylum biyamba nnyo ebikola asylum nnungi tewali kibi bangamba owasala bakugererako bugerezi sente z'okozesa abakulimba ate omuntu gwagerera sente oba emirimu gyokola essaawa kizoolina okukola naye wasala tekuliko limit nsobola okuyingira America nga nyingidde ng'omuyizi student naye nokubanga ovudde ku embassy nga okola student visa ki omuntu gye yandisabye amangu yayuna kubanga ndaba bangi bayise mu yuna ogamba nti visa zanjawulo waliwo visa ey'okukyala visiting eyiba ebbanga ki zino eza yuna byonna ebyo visiting okyalidde omuntu waliwo student eyanjawulo then waliwo n'abalala bagenda nga bayisinga the professionals nga bagenda kukola eyo nzibu yo si yabukakyere student nungi nnyo kubanga student nungi naye mpanvu twala kadde naye kuwa time nti otuuka mu America
noba ng'osobola okukola ate n'okukomawo Uganda nga bw'okola ki nga bw'oyagala tozite ku embassy bw'omala ograduatinga ng'obadde ograduatinze then olyoka okomawo n'oga nti kati nkoze eki maze so ng'ate visiting yo okyala bukyazi tekukkiriza kukola pozi ng'ate okyusiza n'ofuna empapula ezikuyamba okukola abantu bangi bayita mu Canada kiri kitya how is it Canada nungi kubanga Canada tutuuse kati erina emirimu mingi ate n'abantu batono era kati wetwogera waliwo program gye balina nga baagala abantu ba professionals bamanyi kati n'okusasula abantu abe mu America bagenda babeere Canada nali Canada 2 weeks ago emirimu mingi nnyo naye abagikola ate baliwo kati banoonya abantu abalina buki obusobozi ogonde kukola emirimu egyo nsaba onnuŋŋamyemu ne ku lw'Abannayuganda waliwo kampuni eziri registered legally accepted by the government of Uganda ne Canada government by US government nga zitwala abantu mu America. Sichimanyiko. Thank you. Chimbadde nkwagala. Amina sawa. Kubanga bangi bababbi. Yeah. This company etwala abantu mu America, etwala abantu e Canada. Jezi tezi certified. Kitegeeza ogenda on your own risk. Yeah. Government ya Uganda tena companies certifying. Government ya America tena companies certifying. Ne Canada. Newe zibeerawo. Ziribeera under the embassy. Singa zibadde ebadde ya America nge certifying. And ebadde through the embassy. Kubanga wano embassy etukola ki? Netushikirira oba ya Canada. So companies zonna zolaba nti zitwala abantu. Zibatwala abantu nga zo. Zina abantu abalina obukugu obumanyirivu how to apply for visa neziyamba. Nete ziri certified nti zateebwa zikuyamba buyambi butya bw'ofuna visa. Okay. Ate visa teri guaranteed. Era ekitegeeza omuntu toyina kusiba musajja mbu yansuubiza okuntwala e Canada. No. Bw'abanga yakusuubiza ebintu bino anti kati bannayuganda ekiso kye tulina tetumanyi mateeka. Tetumanyi endagaano. Oli wawulira nti ayagala agenda Canada nga kuwa ssente etagamba ko nti kanda tukusayininga endagaano. Singa mba sifunye visa nziriza ssente zange. Ebeera endagaano. Era ne lawyer abagikola ki. Kati omuntu gw'otakola naye endagaano. Omubanja ki. Ne kati abantu baga kati n'oli naye mugeza jaga saagala endagaano. Naye nga visa is not guaranteed. Kivanga kuga totunda ku bintu byo. Totunda nnyumba nga tunafuna visa. Omuntu yandiyewoze. Ekitono banga togenda kuwula bati batwala ennyumba yo ate nga visa tuzifuna ate nga emotionally kiba affected. Kiki tuleseeyo? Nze ndabanga ebisinga ababyogedde. Convention y'omwaka guno eriyo September. Tugenda San Francisco. Kibuga kiri California. Oh, California. I love that. California. Si wali governor Arnold Schwarzenegger. LA, Los Angeles. Kati erino sazandala. Kati California ine ebibuga bitano oba binene. Bisukamo ina LA. Los Angeles eri mu California. Ina San Francisco. Ndozo uli anoli milutandisa okukyukamu. One San something. Ziringiringa ebibuga nga bitano. Naye tugenda biri mu California. Tugenda kubeera San Francisco. Hoteli ki? Obate munasalawo. Hilton Hotel. Nchasobola ku applying. Yeah. Anyone can apply. And nandi basabye gezesa omukisa gwo. Try your luck. Oyinza okuyitira mu bwangu. Yeah, kisoboka. Nsaba recommending also ku applying obulenga emyezi 3 na. Okay. Banga na emergency oba ina gyagala okujja presentinga. Abakikirizibwa. Nature abantu bakozesa nnyo mu kutugwa communications@una.org. Communications@una.org. Oba secretary@una.org. Omwami executive secretary Mwami Lambert addamu ebibuuzo bulungi nnyo era abantu baddagezaako bakolaki bakwasaganya. Namukulu ali ku communications@una.org nakola omulimu mulungi. Wonderful. Nja kubakyalirako ndabe enkola y'emirimu gyammwe mu America. Mukyala Henrietta mundabire. Mundabire. She's so good. Mukakamu kye namwagalako. Omukulu mula Elvis ye muwanika. Elvis muwanika treasurer. Naye mukakamu. Ndoza abantu bafuna ku ssente obukakamu buba bungi. Onye omwavu.
abaavu baba n'obusungu. Anyway, leero bwe tutambudde nzikiriza okuba nga mu programu eno ofunyeemu bingi byesobola okuba nga weebuuza. Tulina any connection or contact oba balina genda ku gundi zize tubawadde? Balina genda ku mitimbagano. Bino ebyanyisa Kanamba eyo level agenda mu America ino giwuuka. Abamu kuffe tulina social media platforms nga Facebook. So ojja kuno nsindikira message y'abantu bakusindikira n'omuddamu. Omugamba genda ono oyambibwe. Facebook kikati account gye tusobola okukozesa? Yuna ina nayo Facebook. Okay, tugende neyo. Yuna, ogenda mu Facebook nosamu Yuna. Yuna eri UNAA. Ojja kulungamizibwa. Sibula mu Uganda. Abadde akulaba. Kusibula batwabera abadde batuuliza webali nnyo. Mukulu Mwami Lugonvu webali nnyo. Yayo okutumirako president wange Mukyala Henrietta awamu ne mukadde yali vice president wa Lydia Natoro. Tumiddeko nnyo Mr. Albert Bakasala. Vice president kati ya Mukyala Joan? Mukyala Joan. Vice president yaliko omulala Lydia Natoro. Tumiddeko nnyo Madam Lydia, Mwami Bakasala, Afande Momo. Afande Momo mukyala amaanyi nnyo the Boston ye. Ayambya ye lawyer omu ate nga w'amagye ate ogenda kuyamba bannayuganda abasinga Mexican. Lwaki mutumirako wankizo nnyo bantu bange nnyo. Tumirako community yange yava Houston. Nabe Texas okutwaliza wamu. Madam Florence tumiddeko president wa maanyi nnyo Dallas awo. Awamu ne Mwami Julius Kabuguni president wa Uganda kuva Austin kibuga kya mu Texas. Ne Mwami Jimmy Carter president waffe wa Houston aba president wa Uganda. Nanga ate bali Texas. Bamaanyi. Wagambye Texas mulimu Uganda mutwalo nga gumu n'ekitundu. So mbatumiddeko nnyo. Of course n'okusembyawo ne Nalongo wange. Ali atya? Mulungi. Bagamba yasoma bya bank. Okay. Yakwata ssente z'omukulu. Weewaawo. Weebale nnyo, weebalire ddala Salongo. Mukasa Mike Ninda mutuuze mu ggwanga oba mutuuze mu Nansi. Kati kitegeeza gwe na passport ya America. Okay, wabuuka level y'omutuuze. Anti bwatoga nti olufuna work permit ng'oyiye ofuna green card ng'ofuuka omutuuze olugira ng'ofuuka munnansi wa America ali ku ddala lya lieutenant bw'ogeraageranya mu ggwanga erya America magi ga America nzikiriza okuba nti atulungamizza bulungi ku bibuuzo ebisinga bye mubadde mwetaaga okulungamizibwamu. Nzikiriza mujja kwagala ennamba y'essimu naye bwe munaagamba okuba tebajja bamalawo. Omuntu asobola okukozesa emitimbagano gye bakuwadde kyekigezi ekisooka okulaga nti osobola America. Naye emitimbagano gye bakuwadde bwe batasobola gikozesa kitegeeza ne America ejja kukalubirira kubanga woogenda wonna gye emitimbagano gy'olina okukozesa. Bw'oga nti nze ebyo sibimanyi, America sooka ogyesenyu tusigale Uganda tukole. N'akatalekeka. Omuntu yenna asuubira okugenda e Bulaaya. Omulembe guno mutemu. Beera ng'omanyi kompyuta. Wow. Ng'omanyi okuvuga emmotoka. Beera ng'omanyi kompyuta? Tekikwetagisa kubanga emmotoka yo. Naye ng'omanyi ogivuga. Ate beera ng'omanyi kompyuta. E Bulaaya gy'ogenda emirimu gyonna ya kompyuta. Obanga oyagala okukola olina okugenda okupanchinga in your time. Wangi? Okuteekamu essaawa zo z'okoze buli kimu kirina mulimu kompyuta. Kubanga nze mutwaddoga nti abantu si byagala. Bw'obanga olina ekirooto eky'okugenda obanga mutaatawo muwalawo ali eyo ayagala kuyita yakusuubiza oba family member yenna nga yakusuubiza obanga ogamba olina okugenda sooka weekolemu omulimu sooka oyige kompyuta yiga okuvuga emmotoka kekatale kagemaliyako kituuzayo ku kyembaga nti gwe atasobola ku accessinga these platforms ze bagambye kitegeeza America gyesonyiwe sooka ogireke musule bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga.